بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. سورة البينة الله سبحانه وتعالى قام لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ونتينوك تجيران استنى سمسولينو nti abantu abatusookawo baali nga balina ebitabo Allah subhanahu wa ta'ala bayita ahlul kitaabi abatusooka okufuna ebitabo. Mu batusooka okufuna ebitabo ebyaliwo obudde obwo be bannabbi abatusooka ebitabo ebyatiikirivu al-Yahud be baali abagoberezi ba Nabbi Musa alayhi salam, wannaswara be baali abagoberezi abanaswara abagoberezi ba Isa alayhi salam. Bonna okusiima kwa Allah n'emirembe gye gibeere ku bannabbi baabo bonna, kubanga ffe tetusosola bannabbi bonna. Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza abakkiriza la nufarriqu bayna ahadin min rusuli, tetusosola bannabbi bonna abaatumwa. Bannabbi abo bajja n'ebitabo okuva eri Allah ne bajja basomesa abantu baabwe, naye mu bantu baabwe mwalimu ate abawakanya ebitabo ebyo. Nga bw'oyinza okulaba nti ne mu basiraamu muyinza okubaamu abasiraamu ng'ate Qur'ani bagiwakanya, tubayita nti kafaru min ahli alkitaabi, bawakanya naye nga bamu ku abo abaaweebwa ekitabo. Ate waliwo abantu be bayita al-mushrikiina. Bamushirikiina be bantu abalina ensinza, ng'ensinza yaabwe tekwatagana na bitabo byava mu ggulu, wabula nga bo basinza bitonde, eitha kubeera nti basinza ebitonde bye balabako ng'emiti, amayinja, ebisolo n'ebirala, oba nga basinza bye batalabako nga empewo oba amajinni. Abo abasamize be bamushirikiina, ng'ebintu ebyabwe si bitabo byava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali tannaba kujja ku nsi kuno ng'abaana Adamu basoma ku nabbi mu bitabo byabwe nti ajja kujja, era nga bamumanyi. Nga Isa alayhi salam yabagamba nti nkakasa ebyo ebyayita ebya Musa wa mubashiran bi rasuli, ate mbasanyusa eri yajja okujja min ba'di nga ngenze. Mubashiran bi rasuli yate min ba'di ismu Ahmad, nga bamuyita Ahmad ajja kujja. Kale bannabbi abasooka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baamulanganga nti ajja kujja. Kakati abasajja abalina ebitabo baali bakimanyi nti Muhammad ajja kujja, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abaleetera ekizibu. Baali balowooza nti ajja kuva mu Bani Israila najja ava mu Bawarabu. Kakati oluvannyuma lw'okuva mu Bawarabu ate baawalana muwalane. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti lam yakuni alladhina kafaru, tebaali badde abo abatakkiriza min ahli alkitaabi, mu baali abatakkiriza be twawa ebitabo byaffe. Mu bwe twawa ebitabo mwalimu abatakkiriza, naye nga abatakkiriza abo bajeemera ebitabo by'abannabbi abo abaatumibwa mu bo. Walmushirikiina, era tebaali badde bamushirikiina abasinza ebyawongo n'empewo, munfakkiina, abava ku mbeera gye baali baliko nga bagimanyiiridde ey'obukafiiri waabwe, baali badde tebasobola kugivaako, kubanga bannabbi baatuuka ekiseera nga bakutuseewo nga nabbi tannaba kujja, abantu ne batalagga emitima, ebitabo ebyaliwo ebikadde ne babifiisa ne baddayo okubeera bamushirikiina. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nga abanenya nti tebaali badde abava mu butakkiriza bwabwe, tebaali badde abava mu busamize bwabwe, hatta ta'tiyahumul bayyina, okutuuka nga nabbi Muhammadi amaze okubajjira n'abaleetera obunnyonnyofu. Kakati nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu abo singa baali b'amazima, baali badde nga babeera ku mbeera yaabwe ey'obubuze, nabbi bwe yalizze n'abaleetera obuluŋŋamu, ne babeera nga baaniriza bwaniriza obuluŋŋamu, ne babeera nga bategedde obukulu bw'obuluŋŋamu, ne bava ku bubuze bwabwe ne bagoberera ki? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye rasul bayina oyo rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara, rasulun min Allah, omubaka ava eri Allah subhanahu wa ta'ala azze n'obunnyonnyofu, yatlu suhufan ng'abasomera ebitabo, mutahharan, ebitabo ebitukuvu. Mu bitabo byonna Qur'an eno erimu ebitabo ebisukka mu kimu, olw'ensonga eyogera ku mawulire ga Nuhu, n'eyogera ku mawulire ga Musa, n'eyogera ku mawulire ga Dawuda, n'eyogera ku mawulire ga Isa. Kaakati tugiyita erimu ebitabo mutahharan, ebitukuvu. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti tebaali budde ku mbeera gye baliko, tebaali budde mu bubuze bwe balimu, hatta okutuusa nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubatumira omubaka ng'azze, ng'omubaka oyo Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng'ekimuleesa ava eri Allah subhanahu wa ta'ala yatlu suhufan, abasomere bwino
yatlu suhufan mutahhara abasomere ebitabo ebitukuvu fiha kutubun qayyima abasomere ebitabo ebirimu bwino ow'ekitiibwa abasomere ebitabo ebirimu bwino ow'ebbeeyi ebyawandiikwamu ebiwandiike eby'ekitiibwa ebiri ku kkubo ettuufu wama tafarraka alladhina utul kitaba naye mwana wattu tebeetemaatemaate kubanga emabegeeri ba ahlul kitaabi bonna baalinga bumu ba ahlul kitaabi baalinga bumu nga balindirira nnabbi ow'enkomerero agenda okujja nga tebeetemyetemyemu bonna nga bagamba nti okusinziira Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yaranga nnabbi ono ffenna tumulinda kyekimu naye bwe yava mu bawarabu n'atava mu bayisirayiri Allah subhanahu wa ta'ala embeera n'agikyusa mu bantu abo وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة wama tafarraka tebeetemaatemamu kati batandise okwetematema babadde balinda nnabbi nga bali bumu naye bambi ekyomukisa omubi bwazze ng'ava mu bawarabu Allah agambye baali badde bagoberera nnabbi ne bateetemaatemamu kuba bulijjo bamulinda naye Allah agaye ekyowuunyisa bw'amaze okujja ate ne beetemaatema Allah agamba atya wama tafarraka tebeeyuzaayuzaamu tebeetemaatemamu bubiinabiina alladhina utul kitaba abaweebwa ebitabo olubereberye lwaffe bye bayahudi baana abanaswara abaali balinda nnabbi nga bali bumu tebeeyuzaayuzaamu illa okujjako beeyuzaayuzaamu ddi min ba'di ma jaa'atuhumul bayyina ng'omubaka amaze okubaleetera obunnyonnyofu nnabbi bwe yajja n'abategeeza nti yenze gwe mulinda bulijjo nga muli bumu ate awo ne beeyuzaamu abamu baamukkiriza ne basigala nga ne babeera nga bakkiriza abalala ne bawakanira ddala ne bamubuusabuusa nti si yeye naye ng'ate eky'omukisa omulungi nnabbi yali talina kinene nnyo ky'abagamba yali abagamba ki وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا yali talina tebaali tebalina kye balagibwa kukola illa okujjaku liyabudu Allah yali abalagira basinze Allah mukhlisina lahu ddiina nga batukuliza ddala eddiini ya Allah nga bagitukuza ku lwa Allah tebagitaddeemu shiriki tebagitaddeemu kusamira hunafaan nga bali ku kkubo ettuufu lye bakutte wayuqiimu salaata babeere nga bayimirizaamu esswala wayu'tu zakaata babeere nga batoola zaka zaabwe ebyo bye babalagira wadhalika diinu lqayyima eyo yeddiini engolokofu eyo eddiini engolokofu gye baali babalagira okubeera nga gye batambulirako nabbi yali tabalagira bintu bya bisuubuzi bya nsi eno nti agenda kubajjako ssente zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala yali amulagidde kubeera nti abatuusaako mesegi abatuusaako obubaka babeere nga bava ku shiriki eddiini bakwate eddiini engolokofu ennuŋŋamu etaliimu wasiwasi wa kusamira ebyo byokka bye baali babayigiriza kutoola zaka kubeera nga basaala naye munnange ne bagaana inna alladhina kafaru Allah yewera ng'agamba mazima abo abaakafuwala ne bagaana okukkiriza Muhammad min ahli alkitaabi nga bali mu bantu abaali baaweebwedde ekitabo ng'ebyafaayo bya Muhammad babimanya ate kati azze bayisiriwaza walmushirikiina n'abo abasamize abaali basinza ebyawongo n'empewo ekiseera bwe baabisinzizanga nga tebayinaawo mubaka yabatiisizza baali badde bakyabeerayo naye kati ke baganye ne balemerako okusinza ku byawongo ng'ate nnabbi abaleetedde amazima n'abasomesa ne bagagaana abeewerera nti fi naari jahannama balinde okuyingira omuliro jahannama gye ŋŋenda obbasuula khalidiina fiiha mwe balibeera emirembe n'emirembe ulaika hum sharru lbariya abantu abo be basinga ebitonde byonna ebiri ku nsi obubi abantu ababadde balinda nnabbi abantu Allah subhanahu wa ta'ala bayagala okujja mu muliro abajja mu muliro ate bo bayagala kubeera mu muliro nabbi sallallahu alaihi wasallam bulijjo mu mulinda wunazza te kakati mwebuzaabuza nti si yayye olw'okuba tavudde mu kika kyammwe abantu abo sharru lbariya babi okusinga ebitonde byonna ebyali bitondeddwa إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وما أمروا يلي تبالي تبالغيبوا كولا إلا okujjaku liyabudu Allah yali abalagira basinze Allah mukhlisina lahu ddiina nga batukuliza ddala eddiini ya Allah nga bagitukuza ku lwa Allah tebagitaddeemu shiriki tebagitaddeemu kusamira hunafaan nga bali ku kkubo ettuufu lye bakutte wayuqiimu salaata babeere nga bayimirizaamu esswala wayu'tu zakaata babeere nga batoola zaka zaabwe ebyo bye babalagira
wadhalika dinul qayyima yeddini engolokofu yeddini engolokofu gye baali babalagira okubeera nga gye batambulirako. Nabbi yali tabalagira bintu bya bisuubuzi bya nsi eno nti agenda kubajjako ssente zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yali amulagidde kubeera nti abatuusaako message, abatuusaako obubaka babeerenga bava ku shiriki, eddiini bakwate eddiini engolokofu ennuŋŋamu etaliimu wasiwasi wa kusamira. Ebyo byokka bye baali babayigiriza, kutoola zaka, kubeera nga basaala, naye munnange ne bagaana. Inna alladhina amanu wa amilu ssalihati ulaika hum khayrul bariyah. Inna alladhina amanu, naye mazima abo abanakkiriza, wa amilu ssalihati, ne bakola emirimu emirungi. Abasajja mulimu abakkiriza, abaali abakkiriza abatuufu nga bakkiriza bannabbi baabwe ebiri ebitabo ebikadde baali babikkiriza. Ne nabbi bwe yajja era ne bamukkiriza ne bagamba ffe tujja kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam byatulagira byebyo byennyini bye twasanga mu bitabo byaffe. Omusajja oyo tumukkiriza ddala nabbi wa Allah. Bo ne basalawo ne babeera abasiraamu ab'ebisanja ebibiri. Bakkiriza bannabbi bali abaasooka, ne bakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bamaze omulabanga bye baamwogerako mu bitabo byabwe, era ye yennyini Allah agamba mmwe abaakikola. Nabali bonna abaali bamushirikiina ne bava mu mbeera zaabwe ze baalimu ez'okusinza empewo, nabo ne bakkiriza, ne bava mu biri ebyawongo, ne bava mu kwesiriwaza okusinza ebitonde. Allah agamba nti abalikola ekyo, inna alladhina amanu, abanakkiriza Muhammadi, wa amilu ssalihati, ate ne mukola emirimu emirungi, ulaika hum khayrul bariyah, abantu abo be balungi okusinga ebitonde byonna, kubanga bakkiriza obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala watali kusosola mu bannabbi be. Bannabbi bali abaasooka babakkiriza, ate ne bakkiriza ne nabbi khatamal anbiya w'enkomerero mu bannabbi. Ne bakkiriza bali ne bava mu kusinza shiriki zaabwe, ne bakkiriza okubeera nga bajeemukukira Allah, basinza Allah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abada. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاؤهم امبيرا جبالفنا عند ربهم وكتون دوابwe جنات عدن alibayingiza ejjana ey'okubeera mu lubeerera tajri min tahtiha al-anhaaru ng'ekulukutira wansi waayo emigga khalidina fiha abada mwe bajja okubeera obutavaamu. Radiyallahu anhum, ng'ekyo Katonda akikola kubanga yasiima ku bo bye baakola. Waradu anhu, nabo ne basiima ku Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye yabaleetera. Dhalika liman khashiya rabbah, ebyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubikolera oyo yekka eyatya Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu basiima Allah subhanahu wa ta'ala bye yabalaganyisa nti ajja kubasasula. Allah ne bamwagala, ne bamukolera by'ayagala, nabo n'abasiima olw'okubeera nti bakkiriza ekyo kye yatuma bannabbi be. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ngenda kubasasulamu empeera ey'okubeeramu emirembe nga ejja n'ekulukutira wansi waayo emigga.